wowe mama waayo kyolina ofune kyotalina wowe kati munange sawa yakuwaayo kyolina ofune kyotalina mama gwate munange ge batatondera oba ogenda okwefeekereza. Yes, right. Tugenda maso atendete yesa kutandika sagala bakunyumeza bunyumereze ntandikwa film egenda maso Bombala Studios. Tuchali kunyanjula Rafael Busulwa. Echali ntandikwa tandika butandise. Eno sagala bakunyumereze kabalonje madio next screen. Echali kunyanjula tandika butandise natenga bulijjo nagambye minze kwereza senabuli ya Ben. Entandikwa film egenda maso era nga nakato blessing na yako miyo ku mulundi guno tosubwa entandikwa tandika butandisi Segujja Richard na screen kwali ekyali kunyanjula tugenda maso mpola mpola nakazi Natasha nga nitugenda mulako mwene tandika tugenda maso mpola mpola na tetulaba the kidnap yetandika ekyali ntandikwa film egenda maso era natenga bulijjo batugamba Busula Rafael olugero ne yalukuyiyiza entandikwa film yino nakato blessing editor wayo kakati nga tutandika omanyi wano kye bayita okuswama ne wabaawo kye bayita okugwikiriza ne wabaawo kye bayita swame ekyali ntandikwa kakati tulengera omuswami wetegereze ekyali ntandikwa film egenda maaso Kabalonge Mario ne original names wano sikolerewo wano sikolerewo wano njakolerawo wano wengenda okola kyangu wano anji ngayita akaana kabandi. How are you? I'm good. Abamuko balebere ogenda okulira akaana bakayita gwe jangu naawe nolwani nagaddi oba wakulu teja tugendugeto n'amayuni gajjajja ekyali ntandikwa film egenda maaso nagadde ade bamuleetedde swiiti kakati we tuveeyo kulekera omwana wa tugenda nako wenda bamangu mangwe omuzadde tulengera omuzadde aleese omwana agira azanya ne banne ng'amuleka njirobeerawo ng'olaba abeepena nzijja bano eno waliwo abali mulaga waliwo eri ali mu kuzanya endiba gwe omwana wange mukume bulungi eno waliwo abali wano abaana b'ennaku zina nti abba essimu ya nnyina ne badde eri ne bagikubalaga eri waliwo abaana abali mukuba essimu laga omuzadde ng'alekayo omwana we kati omuzadde kumba abadde ayinako ekibiina gy'alaga ono omukyala abadde azze nga n'agamba byonna ebigambo byedda bye tugezaako kwagala okugamba tugayeeko ojje tukunyonyolera omu munyinyonyole mpulira n'agamba nti munnange engeri wemanyi amateeka g'ekibiina enge batambula bakyala bano ba bibiina omanyi akyala banye n'ebibiina bino ebyanneegenda nedda ekyo ne tujja kigenderako lwaki mwagala okyusa amateeka waliwo okwagala okyusa amateeka ga gurupu eno onazze ayagala ennamba ye badde esembe bamutege ku nnamba emu abe nga yafuna nga omanyi ebyo ebibiina mubaamu okutereka n'okugaba kati ennamba yo woogabirwa bwebanga eri wala oyinza osaba ne bakusembeza kati waliwo ayagala bamusembeze kati nga tuzze ate ku baana eno abali mu kuzannya endiba yino bali kweno ennyonde obuyonzi ekyali ntandikwa film egenda maaso bali ku ndiba kumba ogenda okwetegereza swami kunaye oba okubalaga kuba buno bwajjayo essimu ya maama waabwo kano kali wano nambyedde bali kugundi bamukwata no serefi nambyedde era nambyedde nalookinga simanyi kino bakye bayita okutwakinga nambyedde tatwakinga atiikuula butiikuuzi kumbe no waliwo alengera swami olengera obuuso atunulira nojjangu weyesesasesa ekyali ntandikwa film egenda maaso njagala weetegereze abantu nga balina okuswama akaana kabandi bakalese wali ali mu kasiya gwe olaba obwana obuto bananga abazadde mwegogolera abaana swiiti ono yakalaga swiiti kyekyokulya ekirwawo okukyala mu buli maka okaagala ne bakasumulula nga balinga abassa omukago ekyali ntandikwa film egenda maaso tutandika butandise nagambe natenga nejaminze enkwereza swiiti aleese obuzibu swiiti akaana nga bajja bakawa swiiti kwata
kati omale tokaaba omale ojje oyitewo ekyali ntandikwa firimu egenda maaso jankwongera omulala oba lwaki abaana abato omuntu akawa biskwiti oba switi gwe kalabanga maama waako kati kumbe maama yagenze mu kibiina ekyabakyala eno ali mukaayana ono ye kyeyamani w'ekibiina n'agamba nti twateekateeka enfuna y'essente nga bw'erina okutambula omuntu yenna bw'obanga oyagala okutwala ssente olina okugumira ennamba y'obudde weetuukira kati gwe olowooza nti gwe olina ebizibu ekassebo ojje wano okyuse ennamba ku lw'okuba ennamba eri mu nnamba 4 oyagala odde mu kifo ekisooka nedda ssebo naffe tulina ebizibu ze totunyumiza ebyo tuganye twala eri naawe oli wambwa abakazi ne beerangira naawe nedda ekibiina kiyingira okiraba oba ati tokitegeera tewani kiyingire tumalira budde twagendagenda eri twala eri banene bananga abakazi bano emindi gye banywe bamazeemu amagezi natandika olangira bakazi banne omanye abakazi nga banaalangira ngana tekintu tekiba kyamaanyi naye bannange ne naawe ekintu kino nakugambye ekyama tugoberera amateeka g'ekibiina ojaleeta entalo zabwerere nedda abakazi balina obujja tebaagaliza kati waki tebampa ennamba yange neera noolaba bero omuntu aba ali wali omusembeza omanyi oba olina ekintu kyoyagala buli kyoyogera olaba nga kyekituufu kuba kyoba oyagala kikolebwe kati noba nga tolina kukola kirina kukolebwa kituufu gweokola kyowulira kyoyagala yatandika olangira bannenge balina emitima emibi yabadde agala ennamba yaabwe ogyeddiza namugaamu naye namukwegayiridde naye ne mugaamu nange tugire olube ng'otwala ennamba eno yaganye omukazi alina omutima omubi oyo banaye tebaagaliza ekyali ntandikwa firimu egenda maaso nagambye emiyize enkwereza tulaba the kidnap kakati ono agenda okuva mu kibiina okumala okugenda okukaayana omwana namukulekedde wanaaliwa obudde ali awo atudde taliiwo laba gwe balekedde omwana obudde ali awo naawe era mulaba awo gwe bagambye akume omwana kati aliwa onono naye talina wasiza ebbeere limususeeko mu kifuba lizito omanyi waliwo obutonde bufuukira disadvantage kuzanya n'okuzanya naffe tuwadde kusaba obudde tuli ku mupiira atugaye omwana atuula era n'atuula awo emu 2 kakati no njagala ogende gwonoonye omwana njagala onoonye omwana wonna waali omale omuleeteeka saagala abantu balina muzannyo nnyo ate ogusinga ogwange omuntu naga akuma omwana eddakiika emu n'osalawo obudde obuzannye mu buzannye maama naye just walwali bulwali kuba kati efirimu egenda mu maaso kakati tukwate kubo tuddako erudde eno tulengera waliwo omwana muwala gy'atambula omwana omuwala gy'atambula ono waliwo zino essaawa zebayita ez'akalasa-mayanzi kati bw'atuuka omusiri gw'akasooli n'amagamaga okuba nga tewali amulaba omanye emisiri gy'akasooli gino n'emiwemba emisiri gy'emiwemba oba toyingira nko ku musiri gwa muwemba oba toyina history kati mwana muwala wuno nga gyayingira mu kasooli ono atandise okuweeka kasooli anyirira atya ng'ayingira wakati mu musiri gwa kasooli weetegereze firimu egenda maaso ebintu bya kasooli bino omuntu okuyingira mu kasooli emisana nga takutte enkumbi nti agenze kulima awo nawo wabeerawo ekintu ekirala mwana muwala nga gy'asembera ng'ayalawo bulungi yavudde kakujja kwebaka mu nnimiro kale mu nnimiro abaawo akawewowewo naye ate asuuse ku magamaga abantu abasinga babaagala akawewo kati azze mu nnimiro kuwulira kawewo ekyatandika butandisi nakato blessing origino names tugenda maaso ekyatandika butandisi tumujjukira mu firimu nga muddo okwo eno egenda maaso weetegereze munnanga alinda ono yandiba nga tazze kuwulira kawewo sikoota musana kuba tunula omuntu naye naakulinza nsanze ebintu yakuninza omuntu wabagayenjango balina okujja mu bwangu olinda ano n'olinda saagala nze kulinda ng'akebera budde kyokka namugaye ndi ku budde nze saa muntu kummalako buddani mwana muwala ng'alinda nze nja kudda nayo ali ku ttale ali mu nsiko
Ekyatandika butandisi firimu eno egenda maaso nagambye nga bulijjo eminze nkwereza weetegereze. Tunuulira. Kumbe tuba tuli awo tugenda okwetegereza. Omukyalo ono yakuta akaana k'abandi yakaweese ng'akake. Akaana kaakano n'okwebaka bannange akakubye kalifoomu abakazi b'ennaku zino nga tebakyali babanda bafuuka babandana. Tuba tugenda okuddako omusiri gwa kasooli. Okuddako omusiri gwa kasooli tulengera ajja asooba omusoobi asooba edda omwana. Yabadde agaddewo. Uka? Bannange ozosooba sagamba nti natoloka amagye saddayo. Ife tulwali bakomando okusooba tokyogera. Nga kati ewe otuuse dda. Naye kale mbadde manyi olimba. Omuntu no gyonsuubiza najje ngamba balewa nini ngamba omuntu ono bintu byayogera bituufu. Kale ekintu kyokoze bannange mukazi gw'oli muzira. Era ndabira ddala gwe ekintu kyogenda okwewangulira. Tewansange wano? Mamga naye ngambye bannange naye atajja atakwata budde kuba tutadde tugambye essaawa. Era munange mu Africa oyongezaamu eddakiika okakasa muno kye yagambye kyekituufu. So nzije nga tewali. Kati nange mbadde nina kusooka kuleekinga ndabe nga tewali kwegamba agoberera. Ensonga eno naawe ogiraba ya bubba. Kyagamba nzikoze. Kakati munaye byonna ebintu olina obikolako. Njagala. Ebintu nabikozeeko. Endagaano yiino. Saagala nziremu mbabanje kuba twali tubaze ne tugamba nti emyezi 3 egyayingira njijjeewo egikubanjibwa n'emyezi emirala 6 Landlord. Kakati Landlord omukyalo ono abadde amubanja nebba emyezi 3 bano baavu. Kati omukyalo asazeewo azanye eddiru ne Landlord. Emyezi 3 emikadde bagimusonye ne bamwongera n'emyezi 6 gyabwereere. Era endagaano yeeno n'amuwerako n'ekizike gw'ate anaafa ennyonta kuba oluvannyuma lw'ensi 5 wabaawo entuuyo. Weetegereze mwana muwala ng'asoma endagaano. Bananga abaana abawala bano batambula ne golodi waabwe era kati ye takufaayo oba talina ssente ng'akutwala mu kirombe si magolodi weesasule genda. Kati Landlord tewali wakirala asoma busomi amuwereddeko n'ekizike. Naye abaana abawala bwe bajja eddogo abasajja bwe bataalijja abantu abo basaana kutunula nnyo. Bamuteeredde mu bbaasa y'endagaano. Kati ng'amala okwata endagaano ng'agissa wali. Kati ssaawa yakuseetula. Teeka n'essimu. Teeka essimu. Ekooti teyabugu mujjako ekooti. Bino si byagundi kugira wacyanka nanka kucyanka ate emyezi 6 omuntu agiwaayo. Kugamba emyezi 6 negigenda mu lukanka n'olu. Weetegereze. Fidimu egenda maaso. Wowe mama waayo kyolina ofune kyotalina wowe. Kati munange saawa yakuwaayo kyolina ofune kyotalina mama gwate munange ge batatondera oba ogenda okwefekereza Katonda wange kikyata gunanga kikyunonya lengera Landlord laba okusaasaana kiki kino abaffe abange kiki ekigudde wano Mama nyo. Landlord nadda. Kwe wali oguddeko miyayu nga giyonka. Omuyayu baba guyonsa gusooka ne gwerabira. Olaba ne mama dduka ddawuwe. Soko mudda luvannyuma. Nekati. Kiki naawe? Kyoleka kozo. Labye omwana. Olabye omukazi oli egwage. Ejo emisinde gyatutte oyo tebamugoba. Akaana ng'akatutte kalebera. Leka naawe leka tuddeko. Soko lindeko naawe tosooka kupapa bintu ebyo. Namugamba omukazi oyo mulabye emisinde gyayisewo. Alabika naye abadde adduka bibye. Atwekanze bwekanzi. Nze mulabye atwekanze naye oyo omwana gwatutte ku mugongo. Omwana ninga gwe mmanye. Olabye bubi naye bagaye buli mwana wa kukyalo yenna omumanyi naawe oyagala kutujja kumulamwa. Saawa yakuona linga ndagaano please. Honoring endagaano. Nedda bannange I would like to honor the endagaano naye bannange according to what we've just seen mind you tulina okuba tukiri omuntu oli ayinza oba beetaaga obuyambi.
Kitukwati. Naye kati yeetaaga obuyambi nga nange neetaaga obuyambi. We mukazi gwe. You need to learn how not to stick your nose into other people's business. Ekyatuleso kimanyi. Nedda sooka tulaba abantu baliwa naye omukazi emisinde gyatutte neeraliikiridde. Sooka tulaba tewali weeraliikirivu tujja kudda nze obweraliikirivu bwange buli wano. Obweraliikirivu buli wano. Myezi 6 wagimiza edda mu ndagaano. Nedda toli serious, not serious, not at all. Omukazi ng'akwate nga tusooka tulabe bannange olabika yeetaaga obuyambi mukazi gwo onoba mubbi bubbi onoba mukodo onoba mukodo. Sooka ojje. Omukazi n'ayuza. Nzibiddwa kati kaleesu yabadde sijja kufiirwa gy'emyezi 6 olwedde endagaano yagirina. Ateereddeko n'ekizike. 5 ngikudde wala. Omukazi ono leero lwembadde mbazze lwekigwa. Tusooke kale tugende mbenga yeefuula mbu njagala omuyamba. Nze ajja kunzijjamu. Efirimu egenda mu maaso. Kati omwana tabuze. Omwana tumunoonyeza buli wamuwona. Omwana talabika. Tugenze n'eri mu kirokole. Gwe omwana nagambye mukuume omwana. Omwana tumunoonyeza buli wamu. Wonna mutuusewo. Kyene nno kitundu ekiti kirina amakulu. Akiga ekikumomo. Twakigwa okuzannya kwakufukira okuzannya. Nekugaa kuuma omwana. Kati mpitaako. Yanguwa. Bannange. Back in action. Eyatutte omwana emisinde gyadduka. Wuuyo. Wuuno. Akaana k'abandi yakazirisiza dda. Adduka emisinde tannayimirira. Wuuli n'akwata sayidi eri. Wuuli. Tulengera omukazi ali. Tulina oyamba omwana w'abandi. Oyo. Gwe mukyala Kasaggo nkozesezza loosi laba wontuyanya nazze kale kutuyana naye ate zino entuuyo zontuyanyiza tomala gagenda maaso mukyala Kasaggo oti ebintu bino oki naye olulala toyogeranga mukyala Kasaggo nkoze bubi nnyo firimu egenda maaso weetegereze sooka olinde kino ekiriwo nange kenyini gwolaba nazze mmaliridde kati obumalirivu obutaddewa nakugambye tuteese ne tuteesa era nega tusinkanye kati wetwasinkanye kadekola ki kaleesu kasita weekali tusooke tuyamba omuntu ono tuddire akaleesu nkugambye nze oyo omwana ndaba aliko ekizibu oyo omukazi emisinde gyadduka teri muntu ayinza kudduka wetwandigambe nti omwana aliko ekizibu nga yamuzaala yandiddusa dda mu ddwaliro naye nadduka ayingira akasaka omwana tabbye mubba oyo yakutewa mukyala Kasaggo ojja kunsuula ku nkonge nze ngamba mukyala Kasaggo si yajja omusuula ku nkonge bwenzi bwe bugenda omusuula ku nkonge ati awulira afa atwakidde yenna okuswakira okw'omutawana nagamba nti naye omukazi ono nalabye omukazi nga omukazi ono namulaba wa namugamba n'omwana oyo yennyini omwana oyo ndabira ddala nga omwana ninga amumanyi kyova olaba njagala kumanya kakati mbe omukazi oli alabika mbu Nakanjako amufaananidde Nakanjako ate bakimanyi Nakanjako talina mwana kakati Nakanjako omwana abandi amutwala wa balabye nga Nakanjako bwe baba tebalabye bubi okwefaananyiriza kya bulijjo naye ebiseera ebisinga you need to believe your eyes ekyo kyolabye olina osooka okikakasa kati namugaa tugee tuyite poliisi ngendekanaire tuyinza kuddamu ebyo kubamu akafaananyi nga tugenze ku poliisi we tunagigambira nti waliwo omuntu gwe tulowooza suspect ate poliisi nayo gyemanyi nti tusuubira ebyokusuubira tebibaako bujulizi poliisi ekola na bizibiti kati poliisi wonooginyonyolera ejjenoonyereze ekakase nti waliwo omwana eyabbiddwa nga ye yamututte ali luddawa ate nga ffe sirika ono okola ki ani gwokubidde bba wange kati omwami gwe bakubidde wuuno no wonder why he can't pay the landlord's money kuba naye kennyini atunula ng'eyasuulwawo ye mwami
bagenda omukubira atunula ng'eyaggwamu edda. Badde wano mu nkambi. Ndi wano ndi mu nkambi. Mbadde ndi eno. Namugaa ndi mu nsiko. Tomuga ujja okuleeta obuzibu oyita bwakyero yagalo. Ono ali wano afuuyirira kagalo. Gwendabye. Nandabye omukazi. Abadde akutu. Naye omwana gw'ayina omwana ono ndabye emisinde gy'atwala. Omwana ng'alinga gwabbye. Mu nsiko. Naye kati gwe kiyononye mu nsiko. Mu nsiko. Kati mbadde era nga omanye era ndadde nga emirimu gyaffe amubbye. Mubbye. Laba omwami. Kati saba onyambe Ulira. Onyambe wa mchana kanda. Wambe mchana mpiseke 10 ngaduka nakuto omwana ala. Weetegereze. Sawa wambe nyendereyo. Olaba oba gyali. Wosa Kati ng'amutuma ng'amugamba agende ewaani. Nakanja kuno yagambye nti omukazi ono alina gwamufaananidde. amba. Kakati agala alabe oba ddala gwamufaananidde yeye. Ono ali mu nsiko bamubuuza kyanonye mu nsiko n'atamwatamwa. Naye bakyali era bamanyi ndowooza okugendayo mu nsiko okutyaba enku. Aleka adde agenze kutyaba enku. Seefu ng'ovaayo. Naye gwe mu nsiko gy'oli naawe era ebintu ebyo saagala ebijjangu oba toli seefu. Tosobola kusasula sente za nnyumba ate ogaana omukazi ogenda mu nsiko n'ekyo kibuuzo kirala. Obadde omugamba. Kati omukazi wabagala kushira buzibu. Abantu yamba kategeda. Nedda mbadde njagala agenda eri. Nawe omukazi ono gwe nalabye. Ndaba oba gyali oba mbadde ndayo binenga fe tugenda. Tompala banya mukazi gwenze mpulira nga ayagala n'okudda emabega. Firimu egenda maaso. Kakati tuba tuli awo. Namugamba chairman soko ono ekyeyawumani. Namugamba omwana yatutte essimu yange wetuweredde mu kibiina. Nengera video. Abaana banonye essimu ya maama waabwe. Ne bagenda okuzina amabeete. Kati babadde bali mu kuzina. Kumbe ono yabadde alikodinga munne bino ng'omanye essimu buli mulembe kulikodinga era buli muntu akwata essimu kyasooka ojjagalako kamera. Nga tannakumanya oba omulongooti egufuna bulungi kasita ekwata ebifaananyi. Kumbe mukwata abaana bano nga bazina essimu yakwatiddemu omukazi ng'asoobasooba kasonda. Akaana kabadde katudde ng'ono yeebikiridde. Omukazi yazze wuuyo. Akaana nga kali wali omukazi gwe. Gwe kikyonco. Ekyo. N'akalaga swiiti. Kati ate waka baali bafumba nnyo empuuta. Abaana mubabalansinga edayati. Mubawe bukukizi babulye nga ne wakatunulira takaagala. Kati swiiti w'ebibiri yatutte omwana w'omuntu. Golowooza obulamu bwa bbeeyi naye nga bwa bbeeyi naye bwalayisi. Omwana bamututte. Ese naye omukazi omumanyi. Akyatuuka abuse busoma. Omwana bamututte. Kati ate bano tebakwatagana na maama wa mwana. Kati nga bagenda na chairman. Omanyi omuntu ne bamwayombyemu ekintu ekikwata ku bulamu oteeka okusitukiramu. Tugenda mu maaso. Ono yadduka n'omwana n'agenda. Omwana w'abandi amututte. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. Tunulira. Efirimu egenda maaso weetegereze. Omukazi ng'aleeta akaana nga jjaga. Asuuka. Yakitaka. Yakeebasizza. Laba bw'atunula. Omulaba bw'atunula. Omulengera omubbi. Olaba omubbi ono. Laba. Munyazi. Si munyazi naye munyaguluzi. Adduse mayiro nga 5. Adduse mayiro nga 5. Nga tannawumula. Omumwe banyo yabayina akabenga akagumu. Bano olowooza abagoba bo baawumudde. N'abagoba te. Twandise poliisi naawe. Lwaki tetuyise poliisi n'ejja leeta obuzibu? Yatugende gwe. Twandiyisa poliisi munaye nti apaana. Efirimu egenda mu maaso. Akati nakanjako ono nga tajje wa nakanjako.
Yegwe. Nakanjako gy'oli. Oli utya Nakanjako? Ng'abuuza ku Nakanjako. Mwana gwe nompitako wali eri n'empita. Kaakati ng'atandika kukyusa mbuuzi. Jjukira omukazi yamugambye agende wa Nakanjako alabo bagyali. Yalabye nga Nakanjako adduka. Kati ate Nakanjako alabika oba talina mwana. Naye baalabye Nakanjako ng'adduka n'omwana. Kati amugaye genda olabo bagyali. Kati Nakanjako gyali ekitegeeza oli gwe yalabye si Nakanjako. Nakava mu kibiina ali ewaki. Kati nno abadde ava mu kibiina era abadde awumuddeko. Musajja mukulu akomplaininga butamubuuzaako. N'omusajja atalinamu kasente tebamulamusaako. Ebintu birina engeri gye byakyuseemu. Firimu egenda maaso. Teweerabire kutuusiddwako bannaffe aba Williams Dental Clinic. Bano nga bakafulu okuzimba amannyo agabongoka. Erinnyo nga lirimu ekituli bali kuzimbira ne balizza bupya. Erinnyo ne bali lyagira tokuulamu mannyo omuleme gw'okuulamu amannyo gaakoma. Bannaffe aba William Dental Clinic ekintu bakikwasaganya bakuzimba erinnyo eriri temporary ne permanent. Kale Oyagala liriwa? Nabwekitabo. Oyagala lino lyojjamu n'owumuza wali oba eribeerera mu ddala. Nkuyisako nga nyabadde bwenti. Singa esaze nga nyabadde bwenti wandigambye nti nno nkuyise. Kaakati ono yeebuzaabuza naye ng'ekyamulese kumanya oba omuntu ono gye yeye. Kati yamugamba mbu amuyiseeko naye nga tannamuyitako. Tobadde. Ayi kasi tabadde ggwe. Kuba mbadde nze ne ŋŋamba kaŋŋende nzije nkubuuze gwe ate omuntu gwe mmanyi okumpitako obuyisi bwe ntyo n'abanga atakyandabira buddala kiki ddala ddala ekikumpisaako otyo. Musajja mukulu nga kale tulabagane ng'akyaluka. Watulabira ssebo. Egenda mu maaso. Gwe uliriza tunuulira. Ono yava mu kibira nga yeekaabya. Yamukama. N'aba ne mu nsi ya Katonda eno ndabye ebizibu. Simanyi nakumanya entandikira. Omushiija akanajjira omwana. Kaakati mbu Jogwekule. Mbu yalina omwana we. Shija kwalebera omwana yakula. Yija nando. Omusajja yali yamusuulira omwana ng'ali lubuto. Kati mbw ate yalaba omwana ng'akuze mbw ate omusajja najja n'amumubbako. Abasajja bazibu bannange. Akutwalako omwana wo nga gwe omwekuliza. Kati nange kyenkoze nga musajja ge tojja kuntwalako omwana wange. Nenzija ne mubbayo nange muddusa. Bambi. Bambi omusajja yali yakibbako omwana waakyo bambi. Nagambye omukazi si mubbi gwe ogamba mubbi kati omulaba. Omwana w'ono wamma mwana wo bambi. Omwana wo. Mukazi mwana we. Siza yankwata kuli nokutoya yantera kiwoko na sebo n'okunkuba yankuba. Omukuba omwana wo. Omusajja mbu n'okumukuba yamukuba. Omwana aliwa nti ali eri mukwese. Naye simanyi na kyakola bannange omusajja anoonya bubi nnyo. Naye omwana ogenda bambi omukuume ffe tetuzze mu kutwalako. Wamma omwekulize baaba gwe wamwekuliza. Mwana musajja takubeereddeewo kati nga baddayo ku kaleesu jja tugende ku kaleesu. Ng'onaamuga tugende ku kaleesu. Laba omuyaaye omulabye omuyaaye ono yegenda mu maaso. Nagambye omukazi alina bizibu bye naffe tubeere ku bizibu byaffe ebizibu byaffe n'obiddukako. Naye omukazi oyo ndabanga atufera ekabya nga neziga teririiko. Mukazi atufera bufezi n'abakazi baffera. kale mukusooka nti ebyo kati omuntu ayinza okufera n'omukwatibwa ekisa. Ono omukazi takkiriza naye bamuyita kalemeera. Bano bawulira bannakalema. Omukazi nze ndaba atulimbye obulimba bwennyini. Bulimba. Naye wange. Oyinza okuba byogera ge mazima. Gwate ndabye yeekaabya bwe yeekoloza. Omanyi omuntu osooka n'owuliriza ebigambo bye
nino otwetegereza muntu abyogerera mu ngeri ki omuntu ono watyanga batulimbye kwesoma nsonga kimanyi efirimu egenda mu maaso weetegereze kati ki ekiddako nedda tusooke tugendeyo byonna biganye ebyo mukyala Kasajja kakubulungi nakoye ebintu ebintu tusooke tugende tufune mpulira n'ebintu byonna bivaamu namuganza ebintu byo ngenda bireka tobivaamu ebintu bino munnange ebintu bino tewandibivuddemu omusajja abikooye awulira ali bubi ekyamuleese kuba bubi naye kati atono addidde okubaka okubi kuna kukakanyiza nawatandika muzza mu byamukisa bwe bayamba omuntu ne Katonda akuwa omukisa Katonda talina mukisa gwabadde akuwadde nga negwe yabadde ofunye yagukugjeeko dda mukisa gwabadde afunye gwagenze mukisa nedda kuba kati omukisa gwange ndaba gwozanyiramu katta omukazi ng'amupolota nga gyamukuba akapindi ono wuuno kaakati raba ng'afubutuka mu kibira n'omwana bakomawo babadde bakomawo bamulengedde owuli adduka n'omwana yafubutuka emisinde bano ne bamusimba Katonda watu kyani leeta omwana w'abandi leeta omwana huyo omubbi wa mwana kale tonolera bamukubira enduulu omwana abandi muleete tukitegedde mukazi gw'otulimba oli gubbi leeta omwana abandi bamumusaba tuyise poliisi ejja leeta omwana abandi leeta omwana ono kye yakola nabakanyugira omwana amusi yakanyuga eri akaana ye n'amalamu akasi ono nti mubase kiki omwana omubase kwendi okubaka mbase naye kyembase kyekyo obase ekikwenisa okulabe kyembase omwana okumubaka omubase naye obase eki Allah akbar ogenda okwetegereza omukazi na banange mbikoye omukazi yabatereddemu omanyi kye bayita ddole eyo ebyayi yatwala obudde yazinga nnene erina olubuto lutumbidde ojja nti nzikufu dole omukazi mufere kuba kino katuuso tukanyugira ddole omwana wabandi omukazi amututte eno ddole eno gyatukanyugidde eno weetegereze firimu kakoze bitya tunulira kakatuddako ewa musajja mukulu nawe emikono ogitisse Lozi bwe noonya anoonya omwana abadde eki mukulu Kasajja anoonyeza omwana abuze ana munoonyeza enkambye nendalo omwana buli wamu wanoonya Loozi dako mbadde ndi awo mukyala wange nankubira essimu nangamba nti ayiye mu kibira nalabanga omuntu kati ng'amugamba nti mukazi wange ankubidde essimu n'agamba abadde ali mu kibira eyo abadde ali mu nsiko abadde agenzeko mu nsiko kati mbuno walabye omukazi kati mbu namwefaananyiriza kwe kunkubira essimu n'angamba nti sooka olabe omukazi ono gwendabye ewa yeye nakanyako oba si yeye naye katuddemu tumukubire kuba balabye omukazi ng'adduka n'omwana ne balowooza nakanjako yadduka n'omwana naye nakanjako wabanga ali wano kitegeeza oli omukazi mulala ekyamazima essimu kati ono ali wano
Essimu ogenda okwetegereza evuga. Essimu. Oliwa. Kimukazi kyaliwa mukyala. Kati eri gyondumye. Ewa mukyala Nakanja kutuukayo. Naye Namatanda vaako waka yadde n'akamu. Era obwedda ali waka. Alina kituufu si eyabbye omwana. Ate mbadde nkomawo. Nensanga Mama Rose yabuze. Omwana nga kateeteeyi nkalabiwe. Kati firimu yino. Olabye omukyala oli omutima ogwamukubidde nti omwana mubbe bituufu. Ndaba Mama Rose omwana abadde mu kateeteeyi ka bbulu. Kati yamugambye mbu ali mu kateeteeyi ki? Kati kikyako. Akateeteeyi ka bbulu. Obuye n'alambaza. Kaakati omukazi ky'abakoze omubbi w'omwana akutta akateeteeyi n'akambaza ddole. Gy'abakanyugidde bo mu kuba kadole bamanyi bataasa mwana. Kumbe omukyala eyabbye omwana muddusi yasooka mulire. Mereko mulemereko. Kaakati tugende tuyambe omukazi. Tugende tuyambe omukazi. Firimu egenda maaso. Tugende tuyambe omukazi. Mukazi wattu ali wano. Afiiririra mwana. Weetegereze. Ono yeewuunya. Ebintu by'ensi bizibu. Otuuka ku muntu n'ogamba mugenze kukola oba mulowooza mugenze mu byabwenzi. Omukyala ono bw'aba atezinga. N'agamba olaba. Ng'ate mu kuva eri mutuyitako. Omukazi okimanya akutte eno nga omwana alina kiddole kiikyo kyetwadde tumugobera. Kati ate mu kabiira gye yafubutuse twamulabye ayingirayo n'omwana. Lwaki avuddeyo n'eddole omwana amuleseewa? Naye omwana yennyinga sikirira mwana. Kati omwana okazi ono emino gyadduse olabye omwana amukanyuze bukanyuzi. Akanyuze eddole gye batuyita omwana. Ateeka okuba gyajja eddole gy'alese omwana. Kati ffe tugende tutandike kunoonyeza eri. Balina kuddayo okunoonyeza eri. Balina kuddayo. Kituufu kikyoyogedde. Tugende era. Omukazi ono ateeka okuba omwana amukwese mu kibira eyo. Wonna we yamukwese bwe twagala okumanya wa. Kuddeyo. Nga basalo bakwate kubadde emabega. Tuddeyo emabega tunoonye omwana. Ono yeewuunyiza omukazi ono. Jja tugende va mu mazannyo. Va mu loddo yitawo. Kooti. Ekooti yazzeemu bugiriza. Kati kooti tekyakola makulu. Era tugenda okwetegereza oli yagambye embu nno babadde mu nsiko. Ambuulidde eno gyali eno gye babadde. Kati bano nabo tebajja nga bagoberera. Anti oli yabagambye nti ali mu kunoonya mwana. Era omukazi amukubidde n'amugamba omwana mulemereko. Tugende. Kuba kati yabadde agambye ali mu nsiko ate abankuja alabidde omukazi abadde eno. Kati bano nga tebagwa kaleesu kumba akaleesu. Olike yabadde ayazeewo wabeere ensi 5. Akaleesu kano olike yabadde ayaze kubeera ensi 5. Soko jolabe. Firimu egenda maaso. Firimu egenda maaso. Eno leesu ya mukazi w'ono. Eno leesu yeye ey'omukyala. Kadayika bino yadde yagyesibye bino yagambye nga addazze mu nsiko. Kirabika oliwo omwana bw'amulabye mu kudduka leesu n'egwa ateebereza ebibye. Omuntu yenna embeera esobola okubeera buli omu n'agifumiitirizaako n'okugiteeberezaako. Okufumiitiriza ku mbeera kirala n'ogiteeberezaako. Okuteebereza oyinza n'okuteekawo by'oteebereza by'olowooza aba byebyo. Naye nga n'ebituufu biba birala. Kati bateeka okuba baakutte wano. Yanguwa. Nga bakwata leesu bagenda nayo. Nga batandika okugoberera firimu y'eno. Kumbe ne bano bakomawo. Bano sike kakubo gye yafubutuse. Yafu eno ye. Nateeka kubanga ngafubutuse. Wano yafubutuse. Kubanga? Yafubutuse wano. Tugende. Kati tugende. Bayingira akabira. Bayingira akabira. Gwe.
akabira ke tuyingidde omanyono naye bwedda tayagala kwesembereza miwunyo obwedda tayagala miwunyo kati adaniza otunulanga anadde emabega akabira kano omwana nze kyeŋŋamba kati ayina mu kitundu kino waali oba eno sayidi eno kati waliwo emirundi ebiri mu kibira kati wo omuntu w'alina okukwata kuba mu kibira oyingira n'akakubo kamu ne bufuuka bubiri bufuuka busatu buna ne mu kibira eyo saba amakubo gamanyi okwawukana omulala kwate sayidi eno oba eno naye manyi sobe nto ku basi kati nga mugamanyi leeta ebbaasi ate lwaki essuubi limuweddemu buli kaseera emirimu gibeera mingi essuubi limuweddemu kati ayagala ebbaasi agi tonemba leeta ebbaasi eyo kuba kati ndaba olwaliro olunaku terukyasoboka ate faayo we tuviire eno wenkugiramu ensonga zirina okubeerawo ke ebbaasi agireke kanjitereke tofa ku bbaasi fa ku kyetuliko owulidde firimu yino bwondogaana ndimuba zanguzi naye njaba goba ku nyumba singa tonzijamu tewali buzibu ng'ebbaasi ayogera endagaano nze kankwata kati nga mugakwata wali nze nkwate wano gobaako kyolaba kyonna ombuuli oyogera mangu oba n'okuba enduulu oleekaanira waggulu n'enkuwulira wangi nti kale bwekwatawo kati nga mugamba n'oba oyingirira kyowulira kyonna ngompe kyonna ekibaawo mpita ekibaawo mpita ekibaawo nkola ki ekibaawo mpita enkulungwa ziri eno enkulungwa ziri eno enkulungwa zirimu okugaaya kakola enkulungwa kumbe mu kibira kino mwemulimu enkulungwa ogenda okwetegereza mulimu kiki kino efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso owaayi mwanyinaze owange mwana gwe muganda waffe gye yalaze n'agamba nti muganda waffe kyonna ekintu tumanyi agenda kikwasaganya n'agamba ebbanga lyonna tubadde tubonaabona kuba twali mu kuleka tuzuukusa efirimu egenda maaso okukola saddaaka n'agamba ekintu kino ekirabika okuba ni kyekiriwo kati tulina okuba tusaddaaka tuddemu tufune sente tulina okuddamu tusaddaake balina ejjembe lyabwe eryali eryekika lyanywanga bantu kuba obugagga bwali bwagenda bajjajjaabwe baalinga bagagga bajjajjaabwe baali bagagga tuddemu tufune amaanyi kati beetaaga okuddamu funa amaanyi tuddemu tuwonye kisekererwa tetukyalina maanyi tebalina maanyi baafuuka ekisekererwa bannange ku nsi kuno atalina maanyi tayogera obadde okimanyi nti omuntu okwogera n'awulirwa gaba maanyi munnange n'omuntu okwogera ne bakuwulira gaba maanyi kati oyinza okubeeraawo ng'oyogerera mu bantu 10 naye nga byogera olinga ayogera akaama kati abantu baakoowa ebintu ebyo ayagala n'akuba entoli buli ali awo n'asirika kati amaanyi ago gayagala abazzukulu tambule n'abazzukulu baddemu bawunyi ebintu biddemu bitereere ebintu byali byayonooneka wano ewali embuga yaabwe kati balinda muganda waabwe yaleeta saddaaka eyo mulindwa era gye balina okuleekaani bawaayo ebintu byonna byongera okutereera firimu egenda maaso weetegereze tunuulira amange tulaba the kidnap tubeera abagagga mugamba etwabeeranga baagala bagagga bali bajjajja bwe baali bagagga baavuganga Range Rover Sport Vogue kati bano bavuga futusubisi zigudde n'olubege moroka kyetakyusa mipiira eyo enjola zimera bumezi bisinziiro kati gwe baleese okujjamu ye yavuddemu dda twagala mwana bayawukanye bali mu kibira bamunoonya
lwakuba n'ono naye anoonya atya abeerayo emisoto eno nja kukwata omusoto ngalo omuntu onoonya abaana b'otazaala kulw'okuba oyina ky'oyagala akakazi ne kakukozesa buli kaseera kankozesezza bbanga ddene kati kaakano kantadde mu kibira nja nakulinnya mu kamwa k'omusota ndi wano ntagala nzira eyo nnoonya bibatantumi saagala nze nno kummalako mirembe nno omwana munoonyezeewa kati nzireyo nsitame kukuba onkalinde bulinzi era kayinza okuyitireyo neka kekayina ebbaasa ekyetaano kyange abaami n'abakyala ogenda okwetegereza ne bano baabano sooka olindeko akagatto bagudde ku kagatto k'omwana akagatto naye bagudde kagatto k'omwana kaakano mwana wange omwana wange linda tulina osooka okumanya luddawa we bali kati twagala tusooke tumanye bali luddawa efirimu egenda maaso olengera wali enswaswa bagenzi okulaba ati biiti akuba ati biiti oliwa bani mukwano oli mukazi mugoberedde omukazi tumugobera ali mu kibira ayogera mu kibira omukazi yategedde bali mu mulemerako lumbono emabega gyatatunudde mu kibira gyayimiridde omukazi gye yagira n'embukuuli ono ali mu mwogeza omukazi emabega woono gyatalaba emabega w'ekikazi kino neki kumbe no nawe sukuli haro ekikazi kitemu kyamukuba omuggo ku mutwe ddamu osinikire wano amanyi ogasinikire eri mpola wano tukulaba nnyo wano tojja kusinikira wano osinika kakati ojja kutulaba kimafiya bano balala munnyo efirimu egenda maaso weetegereze njagala otunuulire bamukubye bano bali eno essabo lyabwe gwe kibira kyo mulimu abakiyingiddemu abatetekeddwa ekibira kiyingiramu mulimu abalimu nga si baamu mulimu abayingidde mu kibiramu netebatekeddwa kubeera waliwo abali mu kibira nga tebateekeddwa bba mu kibira etulinako emikolo kya kaakati weetegereze naye nkulagira tambula kibira kino kati mbunna ekibira bakiyingidde baagala balemya mikolo abayingidde ekibira nga si baamu balina lubaale waabwe alaba oba ono lubaale manyi lubaale naye alimu ebika mulimu lubaale ejjiini mulimu lubaale omusambwa mulimu lubaale ejjembe lubaale naye nno naye ayina emitendera mingi ono genda okujja gyawulidde emiranga ogenda okujja gyawulidde emiranga essimu yiino ekyali naku essimu yiino ekyali nakwo ogenda okakwatako omukazi bamwabizza enkoona efirimu egenda maaso omukazi bamwabizza enkoona ngono tatandikako Tereza
babadde bamusi akyalimu bintu nonsi naye abadde awedde ono ng'atandika kutereeza bano be basera abaana baabwe omwana tannafa tokaabira ddole vaawa eyo ddole baagitugambye ate ogikaabire yabala kusera mwana situka vaawo kikaaba bukaabi amaanyi gaabadde gamwedde kati lwaki yalese omwana agende mu lugambo ono agenda okuddamu kiri kitya kiri bubi omukazi abadde abukusi amukubye kuli tekubadde kuba naye kubadde kuwuula kati ate ono kyadde kimweraliikiriza kuba kukuba badde akubye ennyo neŋŋamba yeeraliikirira nnyo ebbaasa ye kuba kati obakuttira awo omuntu ekyo kyokiyogera otya bbaasa ate yamugaaniye ng'ofaayo nnyo ku mwana ono neewunya omutima gw'olina okwagala okwo ulira baali bakyali bato ng'alina muto we yali amuddako yali myaka nga 5 ng'omwana olunaku lumu yababulako yali ngaawo balaba ng'omwana awambiddwa yalaba embeera maama egye yayitamu embeera banyigirizibwa nga muto we ng'abuze kweganga bamuwambye n'amanya omuntu bw'awulira ng'owambiddwako omuntu wo kakati gwe bw'obanga tebawambye wuwo kiyinza obutakuluma kuba baba tebawambye wuwo naye omuntu gwe baali bawambiddeko omwana toyinza kuleka wa mulala bamuwambe kubanga oba osobola okumanya obulumi olw'omulala bw'alimu kakati maama bwe yagakaaba omuntu omukulu okukaaba buli muntu yenna yakaaba embeera eyo bamutta tali kyerabira bamusingana nga mufu mu kibira muganda we bamusanga mufu tata yakaaba yafine kati eri trauma eba ekyamulimu omwana ono kyova olaba gwe kyogamba nti omuntu alemerako biki kumbe ye bw'alaba embeera tagitwala kubanga ya layisi embeera tagitwala kubanga eri light era bwe yalaba omuntu ng'addukanaga wateekeddwa okuba ni waliwo ekitali kituufu mama we naye ayita mulumiro maato bwe yayita kale nno naye saagala mama Rosa akaabe nga mama wange we yakaaba mukazi wattu ebintu byajjukira olwaleero omwana era kwe kulemerako kuno kwaliko ayagala abe ng'asanyusa omuzadde kubanga mugamba munnange ffe tetwasobola kuzuula muganda wange era twamuzuula mufu enkoona emuluma kuba kwe bakubye omuti wa mukisa akyali mulamu wa mukisa akyali mulamu toyina maanyi ani osobola okutambulamu n'omugana naye amaanyi kati gaago gakkekwa amaanyi mwegali tugende tunoonya omwana w'abandi katandise nokukaaba kakazi kati tujja tugende tugende tunoonya omwana nange landiroodi ekyamuleese agenda akivaako ekyamuleese nze ndaba yakivuddeko dda ekyaleese landiroodi kati bali ku operation lesicu anange ogenda okwetegereza kombe abalogo b'omuttale babano abasumbisumbi olengera abasumbisumbi ono ali uno mukava kiki kyetuliko bategedde dda waliwo abali mu kibira mu n'abatali baamu baagala kugwa mu lubaale waabwe baagala kukwata lubaale waffe mu maaso lubaale olwedda aliko ebizibu by'endali zimuluma nti baagala kukola oli n'akwata eri ono n'akwata eno
wetegereze tunulira omukazi ono alina omuggo gwe alina omuggo yekaleeta bizibu byonna yekaleeta pulobulemu zonna tugenda maaso ne firimu njagala wetegereze tunulira tugenda maaso ne firimu njagala wetegereze tunulira gwe akaana laba gye yakalese akaana gye yakalese baabano basaddaasi ng'atunula oli amanyi yakubye emuggo yamusse kati abaami n'abakyala baasi lwaki otumalako emirembe gwe lwaki otumalako emirembe ono wamba akaana k'abandi kumba akaana kazuukuse kazza engulu gono yatugu kati akaana kalaba omutemu ko kalaba muntu ng'atuga tekamanya oba ayamba ebyo tekabimanyi ekikolwa kyekiraga nti oyo wooli si watuufu ne katandika kamyanyizaawo kamyanyi akaana kamyanyiza kakali akaana ate kalazeewa kumba ogenda okwetegereza abalogo kajja kaka omwana nkutwale wa maama wo kutwale wa maama ogende wa maama ewa maama ogende wa maama kumbe nkutwale wa maama obadde oyagala kutwale wa kumbe omwana atuuse wa saddaaka wano wala saddaako akatereeza firimu gwe akakolera sigino ekiki ekamuwa yakakolera sigino akaana kamusimbuka basi kati jangu kyani ejja tulemesa kubamu lubaale byakulya lubaale alina okulya ejja kulemesa lubaale waffe kuba ejjagala ebyo byoliko ate kuterenkoni wajihura chusomu gongo gwa nyuko kuteram tere bas une yatasa banange bano bagenda tuuka maama wa Rozi nono nayo mwami we yatuukira nange mukyalo okoze ekyobuzira ayayayaya laba okuviiramu obwereere Land Road bonna babadde muyiga ti oli teyafaayo kubuuza Land Road yajja atya kuba ekiro kibadde kyakulwanyisa mbeera bannange mukyala munnange mukwano munnange my baby Land Road kuviiramu awo Land Road kuviiramu awo yasanyuka bitya Land Road geno yawulidde Land Road mbu yawulidde nduulu omwami yabuza Land Road engeri gyatuuse twakubye enduulu nnyingi era Land Road yasoose bambi Land Road nga yawulidde enduulu yazza akubye ebikalu tuyambye mwebale bye ewe chala kazaga ewe laba mbayambye ne chala kazaga ensonga eyo basa mchala kazaga ensonga eyo nkulu mugongo gunnuma ewe mama Land Road aviiriddemu awo olwaleero nange omwana bamutaasiza omwana ate twasukawo wano nekyemmanyi Land Road agenze bubi abankuumire